Biometric verification machines zayingizibwa mu ggwanga. Naye gwe munnayuganda ndaba njagala okimanye nti bannayuganda bangi abagenda okubeera blocked obutalonda lwa buuma buno. Video eno togiraba wekka kuba sigwe munnayuganda. Buli omu yeetaaga bino okubimanya. Oli tayinza kukuleetera biometric verification machines nga Uganda ng'eggwanga we are facing a problem of information mismatch. Bino togenda kubisanga ku kakutu kalala konna wano. Problem ya information mismatch etya. Olwalero ekizibu kino bw'okibanga tekiri ku ggwe waliyo omuntu gw'omanyi akirina. Ogenda kusanga abantu abasinga obungi genda okola research nga akafaananyi akali ku ndagamuntu ye kalala nga information eri mu biodata yeeyiye. Osanga omuntu nga akafaananyi kake ng'erinnya baalikolamu ensobi. Awandibadde double T waliwo single T. Awandibadde M waliwo N, awandibadde U waliwo V. Osanga omuntu omulala nga mu date of birth ye mulimu ensobi nga baakuzooli ne bamukaddiya. Siffe tuli ku mulembe gw'okusala emyaka nga baamukaddiya. We are still facing a problem of information mismatch. Gwe gy'ogambye nti oleese biometric verification machines. Abantu batuuke agenda okuteekamu wali eri ebinkumu. Nga wali eri information ndala nga ne ku ID ndala. Gwe njagala ombuulire bwe kibanga akafaananyi kasobola okubeera nga akako ID yo kalala nga n'amannya agaliko ge gago naye nga akafaananyi ka mulala. Gw'okakasa otya nti bwe bakuleetera akuuma kano bw'onaakateekamu ebiri ku ID wali eri bye binaasoma mu ka biometric verification machine. Ekizibu kino kyonna kyajja kitya? Bino nakugaye togenda kubisanga ku mukutu mulala gwonna. Okubeera nti olwaleero ng'eggwanga Uganda we are facing a problem of information mismatch when it comes to national IDs. Olw'ensonga nti gavumenti yaffe y'ababbi baatukwata ne batukyusa ne batujja ku system gye twaliko ne batuteeka ku system endala when it comes to national ID production. Waliwo kampuni ya Mulbawa group ojagenda oginoonyerezeko ku internet ye yali responsible okukola national IDs bino ebya biometrics nga byonna ebikwasaganya kampani egi eri emu. Olw'ensonga nti abasajja bano babbi bagenda okulandooza tebabba bulungi ne bateekawo bunene obukampani nga bukampani bonna buli mu kwasaganya bya national ID production naye nga buli kampani ekola ekintu kya njawulo. Aba providinga kits balala, simanyi awa biometrics mulala, owa ID printing mulala. Kati kampani zino bwe ziyitirira obungi ba providers nga bangi bonna ba providing bakola omulimu gwe gumu naye nga bakola ebintu bya njawulo mu mulimu gumu. Wajjawo ebizibu ebyenjawulo, ebizibu bingi bisinga bitegeerwa bya ba IT. Nenze ngenda kugezaako kunnyonnyola ebizibu ebyo nga nkunnyonnyola by'osobola okutegeera gwe ng'omuntu wa bulijjo. Kati bwe twafuna ebizibu ebyajjawo ebiti nti ba providers bwe babeera abangi buli provider akozesa encryption protocol ye ya njawulo ku ya munne. Buli provider akozesa data schemes za njawulo ku ya munne. Kati buli lwobeera ng'okozesa data schemes mwenna mukozesa data schemes za njawulo ekintu ekya data scheme nyinza kikunnyonnyola nti osobola okitegeera kiringa nga bw'olaba structure blueprint oba plan on how information is organized. Kati wabanga bonna ba provider bayina plans za njawulo on how information is organized. Kitegeeza bonna bwe banaatuuka okuleeta ebintu wagenda kubeerawo nga information te flowing smoothly. Information bwe ta flowing smoothly abo batandikira okugira information mismatch. Kino nyinza kuwa example gy'olaba nti abantu bw'obeera nga balina we bakutumye ne baga nti genda oŋŋambire gundi gwe bazze okugamba ona deliveringa message olw'okuba nti message eno ofuna ya third party tagenda gideliveringa ng'eya soso gimuwa bweri either agenda gideliveringa ng'eri halfway kubanga information eyise mu third party. Kati akola biometrics ayina bisindika ewa gundi then aprintinga mulala. Kati information n'eryoka egalangatana n'etuuka nga tayidde bagenda okutuuka okuprintinga out ID. Kyova olaba ebintu byalinga byanjawulo lwaki ba provider banjawulo ne wabeerawo information mismatch. Buli omu akozesa byenjawulo information batuuka okugenda okugikuŋŋanyiza abantu awamu nga buli kimu kirala.
ku ID yo ekifaananyi kirala amanya agaliko gegago ekifaananyi kyo kwekiri amanya go bagakolamu ensobi ekifaananyi kyo kwekiri amanya go geego date of birth bagikolamu ensobi olw'ensonga nti ba providers bangi banjawulo kati ng'obulwako go accountinga ku nsobi lwaki bangi buli omu ajja kugamba nakola omulimu gwange aprintinga agamba nze ebyo bibampa byenaprintinga byebyo nga bw'onoobeera awaka bw'obeera ewaka ng'abantu bangi sente bwe zibula obulwako gwogamba nti yoono olw'ensonga muli bangi abali ewaka naye wabeera nga mubeerawo abantu babiri ogamba sente zino bwe ziba zabuze mbeeramu naawe mu nnyumba sente zino ojja kunnyonnyola zaalazeewo kati kampuni eri eyali emu yali esobola okubeera accountable singa waaliwo ensobi nti mwakolamu ensobi bwe muti naye kampuni zayitirira obungi ensobi ne zibeerawo kati nga tonnasolovinga problemu ya information mismatch ate otandika okuleeta biometrics verification machine nga n'amanya g'abantu tegatereeranga kati kyenkugamba nti abantu bangi bagenda kubeera blocked mu kulonda olw'obuuma buno olw'ensonga nti wakyaliwo ekizibu kya information mismatch ogenda okuteekamu olugalo nga wali eri machine eyogera muntu mulala nga ne ku ID muntu mulala kuba toyinza teekamu olugalo ate notapresentinga ID yo ojja gipresentinga ng'ebiri wali eri wotadde olugalo birala n'ebiri ku ID birala nga bw'olaba ID yo bweriko ekifaananyi ky'omulala ng'ate amannya go geego it is the same thing which is going to happen kati obuuma buno bagenda bukozesa okublockinga abantu abamu obutalonda which serves in their advantage kubanga Uganda abantu abasinga Museveni bamukooye kati ye talina kyafiirwa mulova amaze okutambula amawanga gonna agalimu bannayuganda abatagenda kudda ye amaze okukollectinga information y'abannayuganda systematically amaze obiteeka mu system agenda kulaga nti ye awangudde tekiina bwe kimusalira kyova olaba omuzannyo gwonna essaawa eno baguzannyira mu nnira guli mu nnira gye bagutambuliza ono byabakama ye is the face naye eri emabega kati gwe weewuuze bw'oba otugamba nti olwaleero byabakama yali mu nteekateeka z'ekulonda oba electoral commission ate nga Museveni yakugamba nti electoral commission yeegatta n'opposition ne babba obululu kakitegeeza electoral commission baagijja mu pikica eriwo just formally wadde nga naye tetujja gijja mu pikica kuba bye bagenda okulangirira be bali emabegawo be bataddewo nga face naye nga bakimanyi nti emabega waliwo abafumba obubbi tetubajja mu equation nti bali responsible but ekyo kyo kiraba onaayonka kuba omuntu gw'ogambye nti mwe mwekobaana na opposition kati n'ogamba ate ogenda kuleeta buuma obwo kati ani agenda okubeera in control y'obuuma obwo electoral commission oba so electoral commission ogambye enzibi kati kitegeeza si yegenda okubeera mu control y'obuuma obwo kati ali mu control y'obuuma obwo ya controllinga buli kimu kati bwabanga ya controllinga buli kimu tusuubira tutya nti tugenda kufuna ebintu ebiri fair so bannayuganda obuuma buno bwetaaga kuba bwetaaga kuboolebwa bwetaaga kugaanibwa bwetaaga kukubira ddala okubujja ku main zembabuulira naye ekitali ekyo bino ebyobuuma buno bwe bugenda mu maaso twetegekere bwetegekezi kikiddako naye ku kyobuuma buno tewaliwo kiriwo yes I'm out